Ampuliriza President Museveni akyali mu Kampala ne Wakiso anoonyaamu kalulu. Kyokka okulonda kwa sabbiiti ejja. Tugume ebbugumu liraba otya mu kalulu kano. Temuli makuru narabya abantu abesiba biki yes mwebale nnyo okuwagira President Museveni. Omanye ti mulimu abantu abawagira President Museveni nga ne kugulare tebagendako nga gye bali eyo nga ggwe sigenda kulare nze nenga gye ndi muwagizi nka munoonyeza buli ngenda ku mpewo nka munoonyeza oli omanye kati nze nafuna gundi kisanja kiri ekiwedde nawagira Kyagulanyi ne munoonyeza akalubuli ngeri yonna ne Ruhama nagende waffe ntunga mera yafuna y'obululu naye bwe yamala okugira nga ayagala nakulaba ko yadde ono nuwakira singa ko yita ba blogger bakasuku ne bamulabako naye Kyagulanyi olumala okugira bwati toddamu kumulaba yadde okugira ki olumala okuva mu kalulu bwati ngadda ku musimba ogusigadde gwali nagwo nga yeerira nga agendera ku beach n'abaana be n'omukyala mwe bagasiya batugume ng'aleka eno kati oba oyagala akole ki bamuwangula nadda mu kunebuukana mu kooti yitaba kuyamba kooti ffe twagirimu bwe yagujjayo yatugambako nti ngujjeeyo era guliruddawo simwe mwagujjayo mwennyini bandamateeka bagutwalayo guli luddawa ati mwagujjayo yakuteeka mu kooti y'abantu etuula ddi tunoguwulira nga 15 agamba bwagamba etuula 15 bagenda banaye kubakalulu ogenda kulaba amaziga sikyembaagaliza nze sikyembaagaliza nze Fulgencio naye ogenda kulaba amaziga agagenda okaabwa abasajja abakulu n'abakazi abakulu nga kyekibakaabya bagenda bakuba akalulu naawe okkirize bagenda kubba emisana nga naawe olaba ono yekyokkola kikubule osigalawo bwotyo ezimu ku nsonga ezirabikidde nnyo mu kampeni za President Museveni bantu kwemulugunya nti sente za PDM tebazifuna ate ziriwa Kampala mweziri simanyi oba mweziri ne Wakiso sizirabayo ne President Museveni agamba azisindika looza gyeziri naye President Museveni bw'aba asindike n'abantu tebagwanidde okutunula PDM yokka bagwanidde okutunula ebintu ebirala President Museveni bw'obanga ogamba bw'otyo ffe egayaza ziri mayiro 12 okuva mu kibuga wakati leeta eri mazima yonjo just tap egayaza myaka 4 etambulira ku nfudu kibi nnyo gaganye kati ffe tetuwagira Museveni lwakuba nti akoze nnyo tumuwagira lwakuba yaliwo teri mulala kati aliwo okutwala eggwanga lino mu maaso tukyagala ku mirembe nti ze tugume n'obwemba sinna ssente ngenda mu kayumba kange nenebaka n'obwana bwange kwanga mulimu omuntu agenda okujja tubeere nga Sudan tubeere ku duka tubeere nga bwolaba Libya nga bweri nga bwolaba Somalia ekisusoboka wano mu Uganda mu bano 8 abaliwo mulimu ayinza okuleetawo embeera eyo ataani andasobola okukuma bano bwolaba abasajja abaswankide balinga ntwera Kyagulanyi tasobola kati Kyagulanyi alagire mu General Muhoozi Kainerugaba akube saluti Muhoozi akubire Kyagulanyi saluti nga lwaki nkurayira ate taba president wa Uganda ndi mukristaayo mwanglikani nti njagala bakeere na kusomwezi 15 January akaduba kawe Kyagulanyi bakamuwe bamukubire saluti abasajja bo bamukubire saluti kyenjogedde wano bampulira kati ne bagamba nti baweereza mukulembeze aliko abali embuya bampulira abali luddawo wonna bampuliriza tebasobola muga Katonda muggulu nkurayira ng'omukristaayo mwangulikaani wenjogeredde wano nga mukama wange w'ekitiibwa Archbishop Kazimba Mugaru ampulira yeyangata ena mirembe lwaki tebasobola mukubira saluti nkubuulira tewali bonna bakimanyi lwaki ensonga ki tetusobola kubanga gwe osooka n'omanya nti omuntu gw'ogenda okulonda ku bwa pulezidenti ye amanyi nekyekitegeeza obwa pulezidenti kyeki nennako Katonda tulina amagye ameka tugende mpola akimanyi kyaba kyekitegeeza okubeera pulezidenti w'eggwanga kyogamba Kyagulanyi yeesimawo nga tamanyi nti ate kati buvunaanyizibwa bwa pulezidenti buli wa mubuuze njagala obuuze Kyagulanyi n'abamuwuliza kati batubuulire tulina tanka meka mu ggwanga endwanyi kyokka kye tuba tusookerako tulina ennyonyi meka endwanyi ayina bitegeera ng'ali mu ntebe tulina ate bitogeera bayinamu ripooti tuzize kusomesa busomesa olina okujja ng'oli well informed gundi wagise ne bamukwata nga bakwata enseenene owa Venezuela ne batwala mu kooti naye Museveni jangu wano afa n'omuntu Museveni afa n'omuntu Museveni
afa n'omuntu okubeera president olina kusooka kumanya muwendo gwa byakulwanyisa biri mu ggwanga. Nkwadde ekyokulabirako abantu tebali informed. Toyinza kujja n'otuula mu ntebe nga tomanyira muwendo gw'abajaasi gwe tulina. E Congo tulinayo bameka, Central Africa waliyo bameka, Guinea Bissau tulinayo bameka, Somalia waliyo bameka. Bino tabimanyi. Anti tabimanyiddewa. Bagenda kukola ki? Mishoni zaabwe ezeziriwa. Oziwagira toziwagira. Bw'oba toziwagira bo bennyini bajje bakugyeko. Oba si kyekyo bajje eyo olina obuyinza obukikola ekyo. Ebintu ebimu tebabitegeera. Eggwanga lino lyetaaga omuntu ng'abadde mu system. Mu eyaki? Mu system y'eggwanga ng'etambula. Lino lya Uganda. Era kyovula twagala Prime 7 ze sandi muwagidde. Naye olw'okukuma emirembe n'okwagala eddembe mu ggwanga n'okwagala okubeera nga tutambuza bulungi eggwanga lyaffe nga tuwali katabanguko. Tusooke tuwagire mu 7 kati mu kiseera kino, mu kisanja kino eky'emyaka gino asobole okutegeka okukwasa obuyinza abantu mu ddembe. Nze ndiri wamu ne Nobert Mao ow'ekitiibwa. Twagala Kyagulanyi n'obwe bamuwangudde bamuwe ekifo mu gavumenti ayige enkola ya gavumenti. Kati Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi Ssentamu tamanyi government standing orders zigamba ki ku muntu wa bulijjo kati olwalyo tamanyi. Kijja mutwalira emyaka 3 nga bamuyigiriza buyigiriza protocol. President otambula bwoti, president otuula bwoti, president bw'oba oyogera okola bwoti, bw'oba ogenze bweru tolya nga mwana. Kati byayogera mu amuteekateeka. Ate biriwa era nabyo by'ovola batebiriyo. Oba okitegeera kikumaze emyaka ekyo 3 ng'okyayiga. Kati eggwanga liba lifiirwa. Tugume. Yes. Ogambye Kyagulanyi yeetaaga emyaka ekyo okuyiga government nga bw'etambula. Mpandolinga ntya amaje, mpandolinga ntya security, report bwe zijja nzikola ntya, abantu abulijjo nkola ntya, njogera ntya, kyovula abakuwandiikira ne speech. Obeera president w'eggwanga naye abakufuga babeera bantu balala. N'entambula yokka bakugamba tugenda kuyita wano. Naye gw'olaba olwana ne poliisi ng'okyakuba campaign, poliisi yene kutambuza security okulaga olina okuyita. Okyanti president wayinza n'okugamba olwaliro gy'obadde ogenda togenda n'otagenda ng'oli president w'eggwanga. Naye bw'oba olaga nti gwe n'olwaliro ng'okyakola campaign tokusobola na kukkiriza na poliisi kyekugambye okukola. Gwe olaba olagawa. Muve ku ggwanga. Leave the country. Onako olwajjo mu kibiina kya NUP mukwano gwo Mathias Olukagga erangiridde nti ali mabega w'amagoola. Takyali mukwano gwange. Kiki ate kyabaawo? Amateeka gagamba nti gayamba oyo yeeyamba. The law helps the vigilante. Naye nalaba Walukagga is not vigilante at all. Ku bantu baalina bawagizi baalina ne bakujja mu lwokaano n'otakolayo waakira akatiisatiisa okwekalakaasa mu miruka 3 mu Busiro East. Atata bangule mirembe gy'ogerako. Kuga y'abantu 10 bagambe nti bannange Walukagga mwajjemu nibakanka naye kakati gwe kati yazze Wagunda akola eki era bubbi kati Bundi yamuwadde milioni 3. Ani? Magoola. Wazirabyeko? Yazeewoze. Tetwagala kwogera kale buli. Ate se nkubuulira. N'amugamba nti agende ekisanja kimu nti ate ekisigadde oli agende. Ni bantu baabaki? Abantu babaki? Ogambye Magoola yakoze eki? Yamuwadde milioni 3 naye bakutikudde Magoola baneeba NUP bye Magoola naye tawulira. Ate kana akaana akabodaboda kagenda obba wangu. Kaliwa? Wali akaana kali awo akabodaboda. Nga kavuga bodaboda? Kavuga boda naye kasoma. Kagenda obba wangu. Mwemulowooza bintu biri awo byamwe biri standard nti simanyi kati ali mabega wooli. Tokikolangako. Ekisooka bamaze okujjamu nga okimanyi nti wasoma ne bakujjamu olw'ensaalwa tebaagala obereka ate otandise okuwerekera bali olwa ssente. Naye bannange Walukagga amazeemu amaanyi. Nze namuwagira nnyo nemwagala naye nemulinda ajje tulabe kyokkola teyajja nemanya nti oyo ebyaliko. Okusooka Magoola naye y'omu ku bali bavuganya ku kadi ya NUP ekitegeeza nti munna NUP. Walukagga okuwagira Magoola kitegeeza awagidde munne. Kati lwaki tebakikola luli omu nawagira munne nga bagenda okwesimbawo anti kadi yali emu. Kakati zirimeka zirimeka kati tekyaliwo. Kati bweba teziriwo kati gwonoonyaki? Kati Walukagga yakoze ensobi okuwagira Magoola. Ate ensobi nkugambye bye bakola byonna bya kiyaaye bya kisiru tebiyamba. Ng'abantu olowooza bayinza okuwa Magoola olw'okuba Walukagga azze.
abantu bayizo kuwa magora olokwa warukagaze nti amuwagira okwegatta kw'abana ababiri n'omugore nga gwe bakubye embaga kawasa kakati gwe mperekeze bestman omugole amututte kati gwe mperekeze yali bestman naawe n'owanika omukono nti bannange mwebale nawasiza nti n'omukazi kabagira bamunkuumirako myaka 2 nadda luvannyuma ng'amaze okukula gasiya tugume muzukulu wa Andereya gakyala emejera ogambye kawasa omugole bakoze eki bamututte kakati kawasa akugamba nti nze bestman abantu amagezi amatono ani namagezi amatono warukaga abanamulaba kadala nga awerekedde gundo ono magoola bajja musekerera yandisigadde mu njuye naye abantu bakyaniriza ate bakyaniriza njalaza omutima ogwa Seruganda ogwagaliza Busiro East agende n'abawuliza twateffe tetuliiwo enaku zibulayo 7 zibule 7 okulonda olyoka obalaba b'amaaso amanyufu n'amanene kulula abantu bagenda kaaba amaziga mama banzibye Museveni yawangudde atya nze nabadde mpanguda akalulu kange bakabye bw'oba omanyi nti bagenda kabba era nga kituufu bagenda kabba ogenda kukola yoki Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu muzukulu wa Warakira ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 webale nnyo balire ddala nze Kagogwe Fulgencio Peterson dine tugume Gideon Munnamateeka musango gwe gusuubirwa okusalwa leero kooti esuubirwa okwensala yaayo abana tugulindiridde n'essanyu tugulindiridde n'essanyu kiki ogusuubiramu ate kati anaagwona ogwo mpozi era nga bamusaasidde nga babadde bamusaasira okuva emabega bwanga babadde balina n'ogusala oludde batagusala Linda mulabanga ina woto seni batagusala olwalero bagwona olwalero simanyo bagwona bayo bali akayimba kali kabayimba headmaster genda koti atejera bila akayimba kagamba katya omusajja yayimbanga naye nga alina amalala galeetamu ng'akola bw'ati headmaster genda koti otejera bila omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Julius Muchunguzi atugenda mu maaso n'okumubuuza ebimu ku bibuuzo obaoliawo munnayuganda bubiwaani yeetaaze okwongera okunnyonnyoka okulonda kugenda kutambula kutya n'ebirala tugume njagala osamingapo ensonga zino nga bw'owulidde Muchunguzi bw'alambuludde agambye nti balinze bafune emisango egikwata ku ebyo Museveni yali atudde mu luguudo bo tebafunanga musango gwonna gwemulugunya ku nsonga yonna omanyi si kyateeka nti buli mu kintu kyonna akakiiko k'ebyokulonda kye kalina okukola gulina kubeera musango buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda actually okugezaako okulaba nga mu biseera by'okulonda emirembe gibukaala mu buli kitundu buvunaanyizibwa bwabwe balina ne security police eyaabwe gye bawa bakandidate baga nti gwe genda okuume kandidate ono genda okole kino akakiiko kalina obuyinza buli ku kintu kyonna ekisoboka ekisinga okutweraliikiza nze wabula Muchunguzi mwebaziza mwogezi mulungi era amanyi okubumbabumba ensonga nga bwe yatendekebwa era nze muyise baabumba oba n'abamusoga simanyi amazima ge kubanga ensonga atege amanye engeri gy'okuzibuzaabuza bwali n'aziteeka makati gwe mulimu gwe gwalina okukola PR gw'olina okukola naye akakiiko k'ebyokulonda ne kalagajjala bingi negligent ne kawandiisa abantu ne kakwata omukulu nga Warukaga ne kamuggyako ssente ne kamuggyako buli kimu ne kamugamba oli mutuufu ne kamuwanika omukono engalo ne zivuga nti ddala osobola okwesimbawo ate ne kayisa ate nga tewanayita bbanga ne kaddamu ateko kennyini ne katuula ne kagamba twakuwandiisa mu bukyamu okitegeera era tukugjeemu sente ze tebazimuddiza okitegeera tebamuddiza kubanga byabasasanyiza bingi talina kye bakoze tebamwetondedde n'oyo yakola ensobi okumuwandiisa nga talina kuwandiikibwa naye akakiiko tekana kye kamukoze ko kagenda mu maaso n'okukola egyo gy'emivuyo mu kulonda
banno kukimanya nti gye mivuyo mu kulonda era gitandikira sensitization gwogirabe etya mu kulonda anti tonagenda mu sensitization tonagenda mu sensitization ono omuntu yakola emivuyo eyo n'awandiisa batannakuwandiikibwa ne bawandiikibwa ate gwe kennyini n'owo bajjamu ate yagenda okulabirira okulonda okwawamu oyo omuntu oyo mwesimbu bwaba gyemu wabagobye tonabagoba kati kiba kitegeeza nti mivuyo egy'okulonda gitandikira awo muleme okubba bannayuganda naye agambye nti beetegefu okulangirira omuntu yenna tayogedde muntu agambye bwetegefu okulangira ebinaabavudde mu kulonda naye si muntu naye yabadde tasobola kukyogera nti singa nobwaba Kyagulanyi nga yeyayiseemu tujja mulangirira wakyogerera akakiiko wakafulumira wakyogerera akakiiko wagambira nti ki nti Kyagulanyi bw'ayita mutu mulangirira wafulumira akakiiko nga niya mufulumya gwe ndosaaga gwe ebyokulonda bino ebiriwo kati golowooza byakulonda bifaanana biti lwakuba nti bano abaana twabagamba ntubagamba mwe mulimu byakusaaga kano akalulu si kalulu mukagendemu nga mumanyi nti temugenda kutukaabirira nga 15 16 kubanga bagenda bakuba akalulu mu ngeri yonna omulindwa yamaze dde okukola ki waali omulangira waali agenda okulya engoma ya Uganda waali era yagibaddeko omumanyi ye President Yoweri Kaguta Museveni era bwe banaalangirira omulala nga 15 ojanga nenoonya ente ya kitange gye yandekera n'engikuwa gyeri entunga gw'obijjawa ate nze nkubuulira ujja nkubuulira onakugambye bagenda kulangirira ebinava mu kulonda ebyo bannayuganda ge banabasazeewo tebabirangirira mubuuza ne mugamba nti okulonda kuli kwalimu emivuyo agambye eki Prime Museveni kenyini yavaayo n'agamba nti bamubba obululu miliyoni 2.7 bwe baba asobola okuba president w'eggwanga miliyoni 2.7 ate n'asigala ng'awangudde kakati bameka be babba abatalina buyinza bukuuma kalulu president alina SFC alina polisi alina buli kimu kyonna ekisobola okukuuma akalulu ke naye ne bamubba kati abalowooza bameka kati ku luno bagenda kubba bwenkanawa luli agambe bamubba anakkiriza leero okuddamu kumubba kyogamba obukonge gye buli tebuli safe ate buliwa bwobukongo buliwa ngomanyi gye buli gye babukubira omanyiyo ballot papers agambe ziri mu store bali muzipakinga yani zaavaawa ani yagenda oze babukubira bwe babakuba obusikati bakuba bwenkanawa nze naye akimanyi ntuula ku lukiiko National Consultative Forum olukiiko olw'ebibiina by'obufuzi byonna ebiwandiike waliwo yagenda kulaba gye bakubira obululu obwo waliwo abumanyi bwe baali bawa gundi contract nti kuba obululu waliwo eyakimanya ana alina information bwe banga obululu obuli mu gundi olwedde butiikingi ogenda kukola otya gwomanyi gye buli nga ni abutiikinga nga babutiikinga gye bali baani abo bennyini ababukolamu nibagaa katubutiikingire gundi balondere bannayuganda ate kati okulonda kuba kwaki munnayuganda olonda ki munnayuganda olonda ki ojja kusiibaawo enkube ekukube naye twagenda mu kulonda okuwedde bagenda okumaliriza okulangirira President Museveni ng'obululu bw'e Kampala ne Wakiso tebanabugattako kyokka ye kumpi ne akalulu baali bakabalira Wakiso tali ssente ali Wakiso naye obululu bw'e Wakiso ne Kampala tebwaliko ne bamulangirira ng'awezze ebitundu 5 mu kimu kubanga obwali bulabi bwali tebukyusa byaliwo kakati bwali bwenkanawa ffe bwe tulonda nze akalulu akange lwaki ogamba tekakyusa ate nga nange nalonze oba yagala bakabale bonna babubale balyokubagattirumu n'obwe batabala lwaki baleeta obwekaramoja n'eggulu ne Arua ne baleka obw'e Kampala ne Wakiso wano tulinawo obululu kumpi eziwera miliyoni 2 ez'obululu wano kati mmwe muli awo mugamba kulonda nze kambabuulire Prime 7 n'obwazuukuka bw'ati ekiro bw'ati alaba nga ye president n'ekisanja ekiddako ye president ze gwe mpagira nze sinagawagira ku luno agenda okugwa nze nakoowa nawagira Semwogerere n'agwa nempagira Besigye mirundi 4 n'agwa gye myaka 25 nempagira Kyagulanyi ekisanja ekiwedde gye myaka 3 nze tugume ndifiira ku muntu agobo abeeraawo nga tannajjalaga kati nze kambeere kuye oba yeerangirira oba yakola ki naye nga kwendi
Tovako. Asa toveko oragewa. Genda mufuna coach. No urira no genda awalala. No genda awalala. Era ojja kugira boti nga bamurangiride. Bulijjo kayana wano nti tebakuwa ssente owagira Museveni omunoonyeza akalulu nalabye bawadde babuloga ssente. Ezabadde meka. Oyite kasuko omuwaka kadde. Kati gwe kifuniramu wa bamuwadde kakadde. Nze bakamuwa akakadde yatunze omwoyo gwe. Gwakakadde oyite kasuku omuntu arabwe emitwalo 2 edde omuyite omuwaka kadde wabula bajoze kasuku bannange era nze singa kasuku mbadde netonda maye ngenda kugundi yange netonda nga munsonyiwe abamukozesa ensobi bamutwala bubi era bamusudde mu kizibu ki natuuka nga tewali yadde kantu ate neyeyanja n'agamba twagala kagundi tulaba bazukulu tukole tutya Museveni namutunula bwati Museveni bw'aba yagadde okuwatana nagwe yebuuzaako naye kuno yabuuzza oba wali olooya akkirize oba wali basobola okumuwa oba tebabawa okukakana nga bawadde akakadde ku tiimu kasuku gy'alina akakadde teyasigazzaako yadde 10 nsonga ki entuufu yabadde mututteyo era yakamwanyi yadde agenze kusolooza batikula yadde agenze kutikula naye ekigendererwa kyabadde kyakutikula kate kita kyabadde ki badde manyi President Museveni kwongera kuteekawo nkwatagana nani n'abantu abali ennyo ku mutimbagano abaliwa yegwe Museveni omuyita wa kusaaga gwe Museveni omuyita wa muzanyo akwagaza ki gwe kagogo kaga kwagaza ki banenga tuwanza omuliro nenga Museveni akwagaza ki nze munsobera Prime 7 abasonyiwa na busonyi ugenda mu Karuntu agenda kunoonya akalulu bwe yagenda n'amala emyaka 5 mu nsiko bwe yakoma wote yawamba mwe mwamunoonyeza akalulu ak'okuwamba mu kinana mwamu akalulu olowooza busungu tabulina mwagaana okumuwa n'agenda mu nsiko nga tannayadde ng'akalulu mukamumye yayisaamu omubaka omu wa parliament n'agenda n'alwana najja n'akwata kati mwenna mumwegirako mwenna mwambadde ebigunde bisanja mwali mwabimuwaddi oli yalwana ekintu kye n'akikwata nga mwe muleesa olugezigezi nga muli ku oboti kati mugamba ki oli ali ku kintu kye tagenda kukivaamu Kyagulanyi baboka abamaziga noonyo obutambaala buno bw'2200 bwe baleese bwa redi abeere nga 5 negwe kino kikule yesanguza kano yesanguza kali kino kikulekawa nze tugume okuba nti bayise ba buloga batalina bulijjo kubanga mwabaddemu n'abamu nga bulijjo bakuutira Kyagulanyi akadingidi abantu nga bagamba balonde Kyagulanyi naye batuusa ati ne bagenda President Museveni negwe bulijjo amunoonyeza akalulu ogamba ensonga Yoweri nze Yoweri gwe kikuleka nze nsigale nga bwendi omanyi ffe mulimu abantu nga ffe ffe enkola eyaffe ya nkola Katonda gye yatulekera nga bwe yagirekera Yesu Kristo enjiri yagiyambalamu garugabire teyambala ngatto tayavugangako yadde kagaali maanyi ga kifuba mu njiri negendera babasajja amoroka ze bavuga oyo Yesu Kristo kati nawe kakati wulira nkubule Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali aleeta obunabbi teyabufunamu yadde 10 naye kakati obunabbi buli luda butuuseewa nyinza obutegeraageranya ku Yesu nyinza obutegeraageranya ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye nange neegeraageranya mu ngeri yange nti nange bebagoberezi be bantu bange bengoberera era nange ngendera omwo nze n'obwoba tompadde yadde 10 tugume nja kukubuulira amazima nti Fulgencio kino kikyamu kino kituufu kati ffe n'obwemba sinna kyakulya nsula enjala n'alya enkya ffe bawejjere fe abawejjere emmere bwe tufuna ssente tugenda wa maama afumba emmere ntugamba mpa emmere yonna n'ateekako kawunga muwogo byonna olubuto ne lubikuba tolwala na kulwala ate bw'aba talina omuwejjere asula enjala niyo omukutu ogumu gugezembwa bwe tubeera mu byalo omuwejjere atambula ne kamulali watuuse ne bamugamba jangu tulye tasaba kamulali oba omunywa abaana byo ye muwejjere bwe sirya leero nja kulya enkya bwe mba siridde mbeerewo bwe naaba nfudde nfe ffe tetuliimu na mutima gugamba nti ambeerewo ekiseera kyonna ffe tetubirina ebyo kyakoze amakulu President Museveni okusinkana ba buloga ate kyakoze makulu ki abasinkanye n'abawa obuwumbi luli yasinkana abasuubuzi n'abawa obuwumbi oba bwalimeka juzi yasindika biliyoni 8 n'azisindika bagende bagule ente baziwa abantu kati ba buloga bwe batuuse n'abagaba buli obe bamuwa akakadde nze tugume basanga siriiwo ngolazeewa nga nina wendase wangenze manju lwaki nze ngompa akakadde tugume ompito mpa akakadde
nyinza okugamba nti kanako katwalo kongere kwezo zobadde olya ffe twabonaabona dda mwana embeera gye tuyiseemu mbi tasobola kwata kakadde ate kakadde okampe kankolere ki kankolere ki nompita nensitula ebyuma nenkula ntya notuukawo nompa akakadde tugume kasigaze nze kanzije nkukolere nga bwe mukolera mukoledde munonyeza akalulu Krismasi tamanyi kye nalya omwaka gwaggwako tamanyi kye nalya kiki osuubira mu mwami Museveni mu kisanja ekiddako singa bawangudde kyemusuubiramu kwe kukolera abantu ebyetaagisa bwabeerawo oluguudo olulungi nentuyitako n'akagaali kange mbeeroke wabeerawo amazzi amayonjo nange mbeeroke wabeerawo eddagala mu ddwaliro nze nja kgenda nfune eddagala ebintu ebigatta abantu abaawamu singa anaabikola abaana ne bafuna emirimu nange nyinza ogufunira omwo n'abalala ne tutandika okukola panga twasoma tunakubeeraawo naye si kugamba nti nze ngende negayirire bampa akakadde nedda ssebo akadde kakole ki aka PDM kebawa abantu aka PDM eri mu kyalo bakokozesa bo balunda mbizi balunda ki nenze tugume eno ndunda ki amabanja geni naga miliyoni 3 ompa akakadde akamu bawulire nti wampadde na sente awaka n'atuuka nze kati abantu bakyansonyi abamanja kubanga amanyi sirina ahati gogenze wa Museveni ovudde nga tonadde 10 osulawo ne banno wali basanyukiddeko bani bantu bangi bagala okusinkana president atense nabaganyi nabaganyi okumusinkana baba musinkana ne bakulike eyo bakulike eyo tezifudda dda na lusoggo ate kati nze binkwatako gamba emu eri muki azirabe emu bagikola batya kakati emu ndabamu ebituli bagikubamu ebituli bampita enangabo nensija ne bampendanga muntu gye bagamba nti mpya eyo enkadde ne bagikubamu ebituli era ndi namba 8 mu meka mu Uganda yona 8 ngoli kumbi mu Uganda yona zezo zibakaga batabantu batinendanga muntu kubukadda nambutano abantu banendanga muntu kakati bwe ngenda mu bank okugula wa account ne bangamba nti enanga muntu ene eyandibadde empya gyenina nfu ate lwaki nfu nti ebiriko tebikola nja kulinda mpaka mu Gwokubiri bagamba nti bwe bagenda okubeera activated kati kitegeeza tendanga muntu zonna ze tulina nfu eri bagitta n'eri tesobola kukola kati sobola kugenda bweru eno bagikubamu ebituli ate n'empya ekya tennaba kubeera valid tekola ate nga bwe bali twali tugamba nti omuntu okugenda okulonda tujja kukozesa endanga muntu eziraga nti oli muna Uganda noteekamu ekinkumu kyewakozesaawo ne mukagundi kaleke baleese olwaleero bakugamba nti gwe genda ono n'akakonge kati ebyandanga muntu babivuddeko akalulu kawedde akalulu kawedde kabadde ki ate kati olaba birimu amazima ebyo ko kawedde nze saagala abantu koonona biseera byabwe endanga muntu tewali batugamba mwewandiise nekyagulanyi n'agamba nti bane mwewandiise eno ye chance kati mwewandiisiza bakugambye tezigenda kukola nfu ate nga bebazigaba enfu n'ennamu bebazigaba byonna byabo oba okitegeera kati gwoli eyo ngenda kulonda bakugamba ekyebaali baleetera enanga muntu eno omuntu olema okujja nga tuli muna Uganda kubanga tuli ki olema okulonda kankubudde wano juzi mu kulonda kwe Rwanda abanarwanda 200 balonda Kagame wano ku embassy ya Uganda naye gye badda tewali amanyi oba balonzi bawano nabeeri tewali amanyi bwe bali muno awo bokaboko yogera abo mulimu abasudana bajjedda obukonge buli babulina mulimu abakongo abajjedda n'Oluganda balwogera mwe bali muno ekyali kigenda okumalawo ekizibu ekyo kyali enanga muntu olwaliro bakugamba enanga muntu teziriiwo n'eziriwo nfu kati gwe kikyogamba sibula batuuliriza akalulu kawedde temutaawaana nze njaga kubulira genda kale olonde bw'oba oyagala okulonda dembe lyo naye ku kawedde bagenda kulangira President 7 agala okwekutulako omukira agwekutuleko oba agulina bw'aba ngambwa oba gasiya nganze nkutadde Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale mumufeeko musajja wa yafulumya ssente nga zigenda mu Electoral Commission ebintu nga bino byabadde ayogerako nga balina obisomesa abantu
bagenda okutuuka mu kulonda nga bamanyi ekyokukola. Hello Mwami Julius Muchunguzi. Yes, ebo. Tukomyewo ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Webale. Kakati kyembadde njagala bannayuganda okwongera okubatangazaamu. Yes, ebo. Gavumenti yafulumya ssente n'ezibawa mu kakiiko k'ebyokulonda okutegeka akalulu nga mulimu n'okusomesa bannayuganda ebikwata ku kulonda. Tutuuse olwaleero nga mpaawo omusomo gutegekeddwa, radio temuzikyaddeeko, TV tetubalabye, okusomesa abantu ebikwata ku kulonda. Ssente zaakola ki? Ekyo kyoyogedde si kituufu kuba ne bwe twogerera kati waliwo radio stations 161 ezitambuza obubaka obukwata ku entegeka esembayo ey'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kakozesa emitimbagano egitali munakyo, kakozesa radio, kakozesa TV stations, buli district erimu radio station. Akakiiko kajjamu radio stations 2 oba 3 zekakozesa okuyisaawo obubaka obusomesa abalonzi ku bikwata ku byokulonda. Okusomesa okwo kutambulira ku program ebeera ku roadmap. Bwe tubeerawo ne program ey'okutereeza enkala z'abalonzi nga twabeera nayo mu January ne February omwaka ogwaggwa. Twakozesa radio stations, twakozesa TV stations, era evidence eyo weeri. Nsuubira ne zino radio zammwe zaalimu mwabo. Be twakozesa. Tulina department 2 ezisomesa ku byokulonda. Waliwo department eyitibwa voter education and training. Buli road activity ebeera ku roadmap oba campaigns oba nominations, wabeerawo radio stations zetukozesa okuyisaawo obubaka, okuteekako radio talk shows, ne tusindika abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ne bagenda ku mpewo ne basomesa ku bikwata ku byokulonda. Ezo bazisasula, sirina details ssente ze bakozesa, naye bakozesa rates ezibeerawo ku ezo radio stations. Naye jjukira nti mu Uganda tulinamu radio stations ezisukka mu 340. Tetusobola zikozesa zonna kuba esente zetufuna ez'okusomesa zisobozesa okukozesaako radio station, TV stations ezigwa mu budget eyo. Naye eryo lyekuba erimu netukozesa okusomesa abalonzi. Kuba eryokubiri, akakiiko kalikulutinga abakozi baako kutuuka ku mutendera ogwa parish. Tulina parish supervisors, tubasasula. Obuvunaanyizibwa bwabwe bwe kusomesa abalonzi nga bali wansi wali mu byalo ku mutendera gw'omuluka. Era kati tufulumya obukonde buno voter allocation slips nga abakozi abo bali ku muluka tebabuwaayo ku buli mulonzi awandiikibwa ku polling station mwogwo omuluka. Nga tanewo akakonge aka voter allocation slip asooka kumuyitiramu ebikwata ku byokulonda, tulonda ddi, tulonda lunaku ki, tubaani abeesimbe eyo. Okusomesa okwo kwa nkizo nnyo. Ko togenda kulaba ku radio, togenda kuwuliza ku radio, togenda kulaba mu byalo mu bantu, omuntu omu k'omu, oba mu makanisa, oba mu makereziya, oba mu mizigiti, oba mu butale, abantu bwe babeera. Ebyo bibeerayo. Tulina emiruka egisukka mu 7,000. Tulinayo abakozi ba police supervisors, tulina sub-county supervisors, tubasitula ssente ezo ez'okusomesa abalonzi. So okusomesa tekitegeeza nti ojja kuyita ku mikutu gyokka. Tekitegeeza nti ogenda kuyita ku radio stations ne TV stations zokka. Tukozesa emitendera egyo nga n'okukunga abantu mu byalo ku leva eyo mwokutwalidde. Naye twandiyagadde okukola ekisinga ku ekyo singa ekisooka ensimbi ezifulumizibwa ez'okukozesa mu by'okusomesa abalonzi zibeerawo buli kiseera, kuba okusomesa abalonzi nsonga erina okubeerawo nga waliwo tewali kalulu. It has to be continuous voter education. N'olwekyo akakiiko kakoze kye kasobola okuva mu ssente mu budget gye kafuna ey'okusomesa abalonzi, kakozesa emitimbagano zi digitals. Bwe twali nga tulina update of the National Voters Register, awo twakozesa twayisaamu n'ebimotoka bino big trucks nga biriko obubaka bukunga abantu, mugende mwewandiise, mugende abaagala okukyusa mukyuse, omulondera
abatali ku register naye nga muli bannayuganda mugende mwewandiise ng'abalonzi abapya ebyo twabikozesa naye nga biri expensive so tukozesa amakubo gye tusobola mu budget gye tubeera nayo okutuuka eri abalonzi okubasomesa naye twetaaga okukola ekisinga ku ekyo tukole nnyo kuba okusomesa tekugwayo okusomesa tewali kugambwa lero katomaliriza olunaku olw'enkya. Okay. Omanyi kyankanze nnyo okuba nti abantu abamu tebamanyi na lunaku lwa kulonda okulonda okusookera ddala nga 15 abantu abasinga tebakimanyi nti eggwanga ligenda na mu kulonda tulina okusoomozebwa ku kulonda kwa local government abantu abasinga tebamanyi nti ne local government zijja kulondebwa bino byonna byandibadde nga olwedde biri sensitized mu bantu naye bw'ogamba nti mukozesezza emiruka ekyo wakijjeewo ekyo sebo research gwe tukoze nga tukola amawulire njagala oleetera abantu batatu abagenda okubuulira ku lunaku ensonga etulemesezza okufuluma nnyumba zaffe okugenda okulonda lwakuba tetumanyi nti olunaku lwaleero lwakulonda naawe okimanyi nga bwe nkimanyi nti tewali munnayuganda n'omu agenda okusigala awaka ku lunaku olw'okulonda bw'ogendayo n'omubuuza bakitogere ajja kubuulira ti agaco ezatuusako obubaka mukitege olwaleero lwakulonda bayinza okubeerawo n'ensonga endala ezibagaana oba ezibalemesa okufuluma enjuba okufuluma okugenda okulonda naye nga si kugamba nti nze kindese mu nnyumba olunaku olwali ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa January nze mu nsi eno mu nsi yaffe eno eya Uganda simanyi kitambula siwulirangako kulonda okusomesa abalonzi kangubu tutambulira ku mitendera mingi bwe tufulumya abacandidates ne tubandika okutalagga eggwanga enjakalulu kubanga enjakalulu batwaliramu okusomesa abalonzi si buvunaanyizibwa akatyoke byokulonda kokka n'abeesimbeewo bika abacandidates nana mu 13 batala ku mitendera gyonna okuva ku bacancelors nga beesimbyewo ku bifo emitwalo 4 mu kitundu okutalaga abawenjakalulu takiro bayinkolesa mu byalo munonde olunaku olw'okulonda abacancelors bwe luno olunaku olwa member of parliament lwe luno kati babuulira abantu baba babuulira ku masinzizo baba babuulira nti mugende olunaku lwakucakala oba babuulira point eyo gy'oleese si ntuufu terina evidence era si ntuufu bacandidates abatalaga eggwanga tebatuuka nga babagamba nti ndi wano nze okubasaba akalulu naye okulonda temulonda nti ndi wano okuba obusaba akalulu naye tugenda ku lwakulonda ekyo si kituufu n'akatono. Okay, nga tumaliriza twalabye amawulire abantu 11 abawanduukuludde mu lwokaano lw'okuvuganya mu bitundu by'e Makindye ensi neekankana nnyo wangi yes ensi yatidde nnyo ne yeeraliikirira ku bantu 11 bwe mwawanduukuludde mu lwokaano mu bitundu eby'e Makindye obuzibu bwavudde wa ensonga abantu baleeta omanyi etteeka likkiriza atiribwa obuyinza omulonzi yenna okuleeta okwemulugunya ku nsonga yonna eyekuusa ku byokulonda okwemulugunya okwa pulezidenti okwaleesegaira akakiiko ebyokulonda kwekuusa especially ku nominations oba kusunsula muno okuwandiisa ezimbiro ekifo ekyo ekyamadinde yalanukula bawaabira emisango abaayita okwemulugunya nga beekuusa ku bisaanyizo ebyokusunsulwamu buli muntu yenna aba ayagala okwesimbawo oba yeesimbyewo. Akakiiko kasinziira ku nsonga 2 oba 3. Ekisooka bwe bujulizi oba buleeteddwa eri abaleese okwemulugunya. Tokubiri teeka ebirifuga okusunsulwamu oba okulonda omuntu oyo. Ensalawo y'akakiiko ebyokulonda tetunulira abantu abeesimbyewo bwe banga ewaawo ensalawo yaako
ne babeera abantu 10 nga beesimbewo ku kifo kimu nga tebatuuza bisaanyizo okujulizo ebisaanyizo biri mu bituukiza tekajja kugamba nti sikyamufuna bulungi netiwaaka ekuttemu naye at least ensonga enkulu abadde agezezzaako okuzitemaatema gamba bakozesezza abantu be bateekayo mu byalo okusomesa abantu ebikwatagana n'ebyokulonda badde sinaba kulaba nkuŋŋaana za electoral commission nga zikubiddwa ku miruka nga bwakyogeddeko naye bwe kiba nga kyekyo katonda yeebala abantu okulonda bakumanyi nti gyekuli tugume nange kenyini bwombuuza kati wangi nze kenyini kati bwombuuza nonga nti bameeya babalonda ddi simanyi tomanyi simanyi obawe kakiiko k'ebyokulonda akuko amazima genyini abatuwuliriza abali eyo abawuliriza radio 4 singa obabuuza n'ogamba nti balonda ddi meeya waliwo road meeya waliwo bameeya b'ebibuga waliwo bakansalas waliwo abagenda okulonda bachairpersons ba LC3 babalonda ddi tiri amanyi era abajja balonda bebo abaabwe beberondedde ebintu kaffe kye muchunguzi mbeera naye era mukwano gwange se mukwano gwange naye mumanyi kubanga mbeera ku electoral commission tubafenna mu bintu ebyo by'obufuzi naye ye mwogezi era ekiri ku meeza kibamuwadde okwogera kiboogera naye singa wamubuuziza nti akakiiko keetegefu okulangirira Kyagulanyi nga pulezidenti w'eggwanga Uganda ojja kuwulira bw'atamwatamu okuddamu ebigambo ebintu bizibu weno wansi bizibu nnyo anti era bamulangirira singa bannayuganda bamulonda tayinza kukikugamba atyo akyogere tasobola wakira esimu agijjako agifuula bizi mukuwe omubuuze nze ndebuzaze mubuuza ki gwe byomubuuza bizeemu gwe n'omubuuza n'odda ku kibiina ky'ebyobufuzi ekimu n'ojjamu abantu 11 mu area emu oyisaamu bali anopposite gwe tokibalaamu ekintu ekyo netiwaaka enkoze bubi akakiiko ako kati n'okutegeka mu kusinziira mu bye kalina okukola mu article ya 6 ne 61 karagiddwa okutegeka akalulu akali free and fair akalulu ak'amazima n'obwenkanya teri bukalulu kasobola kwerako obwenkanya nga gwate abalala bajjemu alala bayisizaamu anopposite wuno muchunguzi omanyi mu studios ndimu ne munnamateeka Kanso Gideon Tugume omumanyi bulungi muwulira ompulira buwulizi kati muve mujjeeko sigenda akumanyi bw'aba tamanyi nga yampulira buwulizi mujjeeko bujja omanyi abanamateeka buli kyoyogera abayinza okikozesa so kati bwengamba nti mumanyi ayinza okunsaba obujulizi agamba era weebuli naye mukwano gwange Tugume nkuwulira ate kuliko omwaka nawe okukulikesewo Tugume agambye nti kino kye mwakoze okugyamu abantu 15 mukolera kibiina ekiri mu buyinza okulaba nga kiyitawo anopposite nedda akakiiko tekabadde nga kabala nti 1 2 3 4 5 6 7 8 akakiiko kabadde nga akawuliriza omusango ku candidate by candidate omuntu ku muntu kuba tebakwatira lumu nti babagoya ng'omugoyo nti babakwatira lumu ng'akatogo nti mugende lumu nedda buli muntu bamuwaabira nga candidate neyewozaako ng'omuntu agamba nti tuli 3 oba tuli 5 nedda ate munamateeka mukwano gwange oyo Tugume akimanyi nti tibakikola bwekityo so ensalawo y'akakiiko yatambulidde ku mateeka n'ebisaanyizo ebyetaagisa okusonsolamu abantu teyabadde ng'ebala nti bali 3 bali 5 oba bali 10 kati abakakiiko abaragajjala abakakiiko mukwano gwange abaragajjala ne bakola emirimu gadibenga lye ne bawandiisa abantu abatana kuwandiikibwa mwabakoze eki kati eyo nsonga ndala ate okimanyi nti amateeka totabika bintu bingi kati eyo nayo nsonga ndala erina okutunulwamu akakiiko k'ebyokulonda okwebuuza nti abakozi baffe lwaki bayisaawo abantu nga tebalina bisaanyizo naye nga bw'okimanyi abateekako amateeka baali bamanyi nti ensobi ziyinza okukolebwa mu bugenderere
obang simu bugenderere by a mistake by commission or omission, by the deliberate fault or by genuine mistake. Ezo ensonga eza akakiiko kajja zitunulamu naye kati bwe tuli ensonga bwe akakiiko bumala okekenneenya obujulizi ne kalaba nti ebisaanyizo tebiriiwo tekajja kugamba nti katutambulire mu nsobi lwakuba tetwagala kunyiza abantu ate ng'olwedde ekituufu kimanyiddwa. Naye kambulire bannayuganda ekintu ekirala nti ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda mu kuliza emisango gino mulimu emisango emingi gye kazze nga kagamba nti omuntu ono oba abantu bano mwabalemesa okwesimbawo okusunsulibwa mu bukyamu n'olwekyo returning officer wakola ensobi tukulagira nti omuntu ono abeere ku ballot paper asunsulwe abeere ku ballot paper ne decisions ezo zabaddewo naye tukimanyi nti ez'okusangayo abantu abavuddemu zine zitera nnyo okukola amawulire naye n'abo abantu abangi abaafunye obwenkanya ne bagenda ku ballot paper nga waaliwo ensobi ezaali zakolerwa okubalemesa okwesimbawo nabo bannange tubogereko. Akakiiko kaluledde okulangirira pulezidenti yenna nga si Museveni anaaba ayiseemu. Ebyo byogera sibimanyi byogera ebyo. Mwami Mucunguzi yandibadde ansanga eri direct nti abavuganya ku pulezidenti bali munaana. Akakiiko keetegefu okulangirira omu ku abo 8 n'obwataba pulezidenti Museveni. Ekibuuzo saakiwulidde bulungi. Akakiiko kajja kulangirira omuntu oyo kajja kulangirira ebyo ebinaaba bivudde mu kulonda. Ebinaaba bivudde mu kulonda ng'akakiiko kamaze abantu bamaze okugatta obululu kajja kwanjula kabulire eggwanga ebivudde mu kulonda nga tebikyusiddwamu wadde n'akamu emabega oluvannyuma lw'okulonda okwogera ku binaava mu kulonda nga tetunnatuuka ku kulonda nze naawe tuba tukola ensobi. Tetuli mukola nsobi olw'ensonga nti pulezidenti Museveni azze yeemulugunya nti baamubba akalulu n'agamba n'akalulu tekamujja mu buyinza. NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti baamubba akalulu ku luno tusuubire nti tewabeerewo kwemulugunya ne wabeerawo ebikyusiddwa mu kulonda. Kati mukwano gwange wangi kyentagala okubuulira n'abatuwuliriza bonna n'ettugume ne mikwano gyange abali awo kiri nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kugoberera amateeka nga bwe kaze kagoberera amateeka kategeke okulonda nga kategese kanjulire era kanjule eri bannayuganda ebinaaba bivudde mu kulonda ate biva mu kulonda biva ku polling station kyova olaba essira lyonna ligenze ku polling station kuba akalulu we kabeera okulonda we kubeera bw'otereeza polling station n'otesobozesa muntu yenna okuleetawo ebifu ku polling station oba omaze akalulu. Era emitendera gyonna gino gye tuzze tukakatiriza n'okukozesa buno obuuma American voter machines okukendeeza enamba ya eri ku polling station okuva ku 1,000 okugituusa ku 600 ne twongera mu polling stations nyingi ne ziwera 5,000 okuva ku 3,000 kwa kusobozesa bannayuganda abalonzi okufuna obudde n'ekiseera ekigenda ku polling station balondere mu budde obugereke obuli mu mateeka ebinaafa ku polling station bwabeere nga tewaliwo muntu n'omu abibuusabuusa kuba results ziva ku polling station. Akakiiko ne tale centers tekakola kuba kugatta kakati ogamba nti okugatta tekutegeera mbadde njagala tukanye n'ekibuuzo ekisembayo kakati Mr. Mucunguzi okkiriza nti akalulu akaggwa aka 2021 kalimu ebirumira ekyaleeta President Museveni okumubba obululu bwe $2,700,000. Akakiiko akalulu akaggwa kakubibwa mu mateeka ne kalangirirwa mu mateeka kagoberera amateeka ate abaali nga tebamatira ku mitendera gyonna bakanselazi members of parliament baki bamu basalawo ne bagenda mu kooti n'etabulula ekyaliwo. Okwemulugunya ko kujja kubeerawo era akakiiko kawuliriza okwemulugunya kwonna okuba kuzze ate buli general election
erina okuba ng'efunayo ebyokuyiga okuva mu election eba eri nga yaggwako gye twamaliriza mubaamu ebyokuyiga era kyova olaba buli general election ebeeramu ennongoosereza ezimu nga ziri mu mateeka endala ziri mu operations okulaba nti ekyetaagisa okulongoosebwa kirongoosebwa okuwa abannayuganda omukisa ogulonda abakulembeze baabwe nga tewali nsobi yonna oba nga tewali nsonga yonna aleetera okwemulugunya ebintu ebirala byogerako ono yeemulugunya bw'ati oli yeemulugunya bw'ati ddembe lya buli muntu kwemulugunya ate kati tetugenda kuyingira mu ebyo ng'obudde bwonna kati tubutegeka kano akalulu ketulimu kati webale nnyo obalire dda Julius Mukyunguzi mpozi Robert Kyagulanyi Ssentamu yeemulugunya nti temufuddeeko ng'alemesebwa okuba enkuŋŋaana ze ate nga mwamuta atambula eggwanga lyonna temufuddeeyo kumulwanirira kufuna akulaba ng'afuna eddembe liri okunoonya akalulu akakiiko kaze nga kagamba nga kabuulira buli omu yenna anoonya akalulu abeesimbyewo ba agency baabwe abasemba ba supporters baabwe nti buli omu agoberera amateeka ffe tumanyi ddala ng'akakiiko k'ebyokulonda nti emivuyo gyonna gye tulaba mu campaigns rallies giva ku abalina ekyokukola obutagoberera amateeka mu bujjuvu oba bayisimbyewo abawagizi baabwe ba agency baabwe ab'amawulire ab'ebyokwerinda buli omuntu mu kimere bw'agoberera amateeka buli muntu n'asigala n'agoberera ekirina okukolebwa tetwandibadde tulabayo mivuyo gino gimu gye tulaba naye katujjukire nti okwetoola eggwanga lyonna mu bifo ebisinga obungi kampeyini zitambudde bulungi abantu beeziza bulungi beeyisiza mu mirembe era kyovaola nti bwe tulabayo ebifo bino ebitono these isolated incidents zirikikola bubi nnyo kuba zoonoona ekifaananyi kyaffe ng'eggwanga kituuze nga tukolerera okulaba nti bannayuganda balondera mu mirembe nga tewali kibataataganya so tewali candidate n'omu ku road map y'akakiiko k'ebyokulonda gye kaateekako ne gagamba nti ono ye waakulemesebwa nti ate ono ye waakusobozesebwa okukola kyalina okukola mu mateeka akakiiko nga kagoberera amateeka g'ebyokulonda tekalina kala tekalina political party tekabeeramu ne candidate w'akakiiko k'ebyokulonda gaba mateeka kale bwe kiba nti kiri bwe kityo kuba tulabyeko ne kandidate omu nga amakubo gaggalwa n'asooka n'akubaka ku yege ate abalala bagenda embooko n'enyooka tumanyi obaawo waliwo obwenkanya baani abo tetubamanyi abo temulaba bakubwa bantu miggo vane ku ekyo pulezidenti wange kamugambe kandidate wange gwe mpagira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatudde empigi mu luguudo wakati ne balusiba okumala essaawa 15 naye ng'abalala tebakkirizibwa yadde okuyita mu luguudo wakati bagamba muyite eri kye tusuubira nti bonna bakandidesi bandibadde kyenkanyi mu kiseera kino ekyokulonda omanyi okwemulugunya akakiiko kawuliriza kwekwe okuleeteddwa mu buwandiike nga waliwo omuntu aleese okwemulugunya nja kukebera mu misango egireeteddwa ku kakiiko k'ebyokulonda nabo waliwo omusango gwekukiolesi mbadde sinawulira mu buwandiike nti waliwo omusango akakiiko ke bukuwuliriza oguleeteddwa mu ngeri eyo nze nkukkiriza nze ate kati nyongedde okukkiriza ssebo ekintu okikwasaganya bulungi gw'ojja kisobola awo kati tujja ndowooza ojja kujja obeere witness mu musango ogwo kuba ndeka vaako kale mwami Julius kankusiibule beera bulungi ssebo tweyanziza nnyo